Eno video njikoze kwogera kisembayo ku nsonga z'Omega ne Norbert Events. Mukulu Eddie Kenzo. Eno video eno njagala bagikuwe. Yego wasinze okulemesa business eno ne concert eno. Omuwala wamusinka na businkanye mulundi gumu ku Galaxy Radio ku Lwomukaaga. Noyima. Omuyimo gwe gwaletedde concert eno kubanga stoppinga. Gwa abakazi bonna bagenda kufuuka baba industry. Abakazi batwale nenga business zaffe tozitta. Ogenda kuba n'omuyimo ogukomyewa Eddie Kenzo. Akawala wakalabe bulabi ku Saturday nokawa appointment ku Monday. Ku Monday we kavudde mu meeting yo nga musimazo oba mwa meetings eje wafune baba wa premises muzikolere mu offices sikuzifuula lodge. Wagenzo omwana yagenzo okuvaayo yagende mu ngatto za bulunga ali mu ngatto za green nga byayogera tebitegerekeka. Kale mukolere concert tukutye wale mwe ya Sebatta ngosuubiza ensi neggulu bwe mugenda okolera Sebatta concert. Kale kati mukolere concert tutegeere naleso omulala naye munoonye tate toyina kyojja kunkola kubanga nange ndikaana kambata nga ggwe toyina kyojja kunkola. Mulekera okulemesa nga business z'abannamwe nga temuli bakopi oli mukopi osumbuwa ne ba promoter twakuzira tovala bawetekeka ne manager oyo beto olugezigezi twakuzira promoter kuwa sente wagenda bote wata sente za promoter waneggulu promoter yakuwa obusente bwe bw'ekinaku ne mutuka se bolokuwa ina abasirikale ne mutekinga over emirango ne mutandika okwesololeza sente. Ate ekirala ekisembayo Eddie Kenzo agamalo goyolesa ngoze kubivula okuyimba n'olinya ku stage n'abasirikale nga bakutte mundu birekera osigoso sokubeera n'abakuumi abakuumi basigala eri wansi olinya stage n'abasirikale ne balinya stage ne mundu nga bakalakala ziti emundu mu bantu yiga we bakozese mundu. Nze bampita Norbert Events ndi mu Kyotala hafu muna Uganda hafu mu Congo mva ku border ya Uganda ne Congo nja kuntegeera kati business gigeno katigeno. I hope I don't sound ridiculous. No, you don't. And I really want to apologize to my fans. The show is no more. The show is no more. Yeah. Why? Meaning It's what? not gonna happen. It's not happening. What happened? Oh no, that's really sad to hear because we were looking forward to it. What happened? And I was really looking forward to it, but you know the promoter just woke up and he was like, Sean DJ. So this is circumstances beyond your control. No, let's go through it. So you had a promoter. Yeah. What's the promoter's name, if you don't mind, or you don't want to mention the promoter? I'd rather not. Okay, so you had a promoter, and did you sign a contract with him? Yeah, we did. And the show was supposed to take place within 3 weeks, isn't it? Yeah. And he just woke up, sent you a text, or? See, this is what happened. What happened? We want to know the whole context. This guy is really funny. You know, I think the problem is just financial for him. Okay. We're out of time. We don't see any ads running. Right. Yeah, we don't have any banners, any billboards around town. There's no hype. Nothing, you know. And when we ask him, he's like, man, I know what I'm doing. Okay. You understand? But then to me, it feels like something is not right. Right. So what happened is I told him, because you know in our contract he was supposed to facilitate the band. Right. So I told him, I'm like, Maeka, can't you deposit something on the band? I start rehearsing. He's like, I'm like, but I'm the one who's going to perform. Right. And I know what I want to deliver. And we're running out of time. And I don't think I'm going to deliver what I want if You don't rehearse. we keep wasting this time. Right. Yeah, he just lost it and told the world he's a Sean DJ. Wow. He went on the socials? Yeah, and he's a good yapper, so he's out there yapping and. Have you spoken to him since? And you guys are not talking to us. No. Very sad. That is very, very No, sad. I don't think he really wanted to talk. He would have told us, hey, That he wants to talk. But he just, went out and was like, I've called off the show on DJ, Nkoya Kamanyiro Kabaimbi, just because I told him I want to start rehearsing.
And that is Kamaniro, apparently. I don't know. I don't know how things work. Is that? Oh, wait. Is this the first time you're I working can't with this believe particular it. promoter? Yeah, it is the first. The first time. Yeah. That is very, very sad. That is very sad. So you are putting it off for now until you come up with another plan. Yeah, I'll be communicating. Okay. I'll be ng'ate okaaba nga atali generational promoter buli Kukaaba kaseera. kuli luddawa ate nenkaba nga nangiridde ate amasavu nangiridde masavu naku z'omwezi 2 May cricket of Lugogo date tekyuse venue tekyuse kubanga nze generational promoter Matt Henry ayimba nga nnyonzo ogenda kumulabako Yani- anti kuono lwe mugenda okutegeera kye bayita generational ki 1 ki ekyakuggisizaayo show ya Omega? ensonga zibadde ziwerako but wengattagatta byonna okufuna ekigambo kimu Tumenyeremenyeremu posto, yes. nandigambye disrespect Omega ye muwala omuyimbi gwe mbadde nsoose okukolako naye mu concert naye yagala okunteekako engeri y'ekibuli kibuli ki tulina entegeregana bye tulina okukola mu show mwakola contract mwasayininga contract weeri sosobola kulangirira muyimbi nga siina contract ye kati omuyimbi bambi sijja kumunenyanyo kati Omega kye nazudde oluvannyuma Omega alinga boolaba omukyala ow'olubuto nga lwe lubuto lwe lusooka ebisa bitera n'okumulimba nti bimulumye mu myezi egisooka nga 7 kati olwokuba nti ye concert yes badde esoose abadde alabika abeeranga wawo n'agugumuka n'okugugumuka kuba ne ku muwendo gw'ekiro nga nkubira essimu nga mugamba kakkana relax you are dealing with a generational promoter kati obuzibu nno ye bwagamba mbu promoter mbu yasuubiza ebintu n'atabituukiriza makona concerts mu meezi irimu concerts 5 goli munamawulire omuguniivu wa next media concert y'Omega wadde togiwulira okimanyi nti endala nsobola n'okuzikubuza nga tozimanyi naye nga ziri concerts 5 nzijja kati ebintu bya concerts bino bibeera ne timeline jukira namulangirira mu May last mu December last simba wakati nobody lwaki wajjeyo concert ya Omega ng'ate muyina contract anti byendi mukunnyonnyola byendi mukunnyonnyola nze ndi musomesa I'm a teacher by profession I give an explanation sakukamba mathematics nti ntuuka nkuwa round off ya figure okategedde so for that reason badde gamba kiri nkinadesa omunenga disrespect but waliwo ebigobererwa bingi nti Omega abadde olwokuba nti ye concert yeesooka ng'alina wasiwasi gwanteekako nga mugamba kakkana kuba kati mulabye azunga eyo ku midia endala gy'azungira ekirungi muwano tayinza kuzungirawo mu bya kisiru gy'azungidde abagamba mbu promota teyatimba wadde kabbaana mukwano namusayininga mu December yali ayagala baana nzitimbe mu December wenawuliriza audio notes zo wagambye nti omuyimbi yabbanga ssente kyekyamaze okakasa yabbanga ssente era yazibulira yabadde conclusion ya byonna nti kojja kimba olw'okuba ina vibe era ayagala industry yakwata n'agamba muwala ayimba bulungi n'amugulako tickets za million meka omuwala olwakwata ssente yateeka buteesi ku nsawo kati neneewala million 2 nga tolide yali yafunako ne ssente endala ng'azisigaza baani kansime ne baani bagula dda tebu ssente ng'azisigaza ojjukira obuzibu bwe nafuna ne wizo naye akakati nafuna ekyokuyiga ku wizo kono sigenda kulinda concert kutuuka ku gwe omuyimbi amumale nti amanja nga te ssente zonna yazikolanga ki lwaki omuyimbi abadde akusabanga nnyo okugamba nti mufunire ebbandi akole rehearsals ng'ogaana ekyo kituufu ndabye akyogerako namugambye era namugamba nti rehearsals za bbeeyi era naye akimanyi tosobola kukola rehearsals mwezi mulamba yali agala atandika omwezi mulamba to the show era nga bwakwa example simanya epasi yakolera emyezi 3 ne mugamba epasi yali yeetegeka goza kulwaki epasi yeetegeka nga n'atanyonya ba promoter kankubalire mu katono nze mu budget yange nga alina okukola rehearsals for 2 weeks because enyimba zize kyogamba Omega enyimba
bakuwandiikira mpandikire ne lyrics tobimanyi obadde ogenda ku masteringa bigambo buto. Lwaki otegeka abayimbi nga tolina ssente? Ate sente ani akulaga ekikapu kya ssente nti zizino wano? Kyogamba zentekesa bulijjo gozimpa. Wuliriza makona zentekesa bulijjo gozimpa. Buli muyimbi gw'obadde n'akamala concert mu Uganda kati omuyimbi asinga amaanyi bamuyita Alien Skin namutekera 2 weeks era nebaza next media okuyimirira nange ne musheeyo shote yabeerawo ate nga Alien Skin gwe bayinza okulaba ng'omuzibu teyabeerawo neggwa n'afuna abantu kati then who is Omega katono nnyo buli gwokola naye lwaki oyombagana naye? Nakuwadde example ne nkugamba gwosobola okuba nga era oli muvuzi mulungi ow'emmotoka ng'emmotoka yo ya buyonjo naye kya boda ne kikutomera. Kati bana abayimbi abansumbu abatwalimu nga bali aba boda in fact bafaanagana ebbere bayonka kuli erimu owa boda w'e Kampala y'omu n'ow'e Kanungu waffe gye nva be bayimbi obuuka mu kyoto n'ogwa mu fulampeni. Bw'oba weesobolanga nga bw'ogambye nti olina ne ssente ki ekibeera kikabyanga mu media buli kaseera? Sinakaabako era okulaga nti sinakaabako we najjeewo Omega nali pulesinze Dangerous Substitute Martin Ray kiki kyotegeza mu kukaaba nzizeeko wano ne ngamba nti mpa ssente. Abayimbi abamu tokyakolagana nabo abo nedda nze siina mulabe wa lubeerera. Puliriza Rage mujje mu bintu byo bonna watabuka nabo anti wuliriza Rage mujje mu bintu byo abantu b'ensoolo ate ne Palaso yennyini ne Wizo namusenyuwa kubanga nakizuula nti yali manyi ebizibu bye namusenyuwa. Kansooke nkubireko ku manager wa ate oyo yakajja mu